Brain Parents School e Bukalango, essomero lya Kisulo n'abava awaka. Tusomesa okuva ku nursery paka ku P7. Ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba, okulima, okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka. Tuli mu kifo ekigazi ekiyoyooteddwa obulungi. Tufaayo nnyo ku by'obulamu, obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi. Abayizi bakuumibwa butelebiri anti security eri ggulugulu. Omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi. Tusangibwa Bukalango mu Wakiso District. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 756 724 581. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola otukubirako ku noti 703 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603. Booking kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya Namaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Bana ensanse nnyo balaba banange wendi akaviiri bangambye guno omwaka twakoze oluyimba baluyita nkusaba nalukoze ne King Shiba ate yabadde embaga yabadde video shoot. Shiba tetuli mulaavu just alinga sister wange ajasa abo boogezi naye nga King Shiba yali uyo kasa naawe omulaba kati va ku boogezi uyo akuli kumpi uyo King kati tugenda mubuuzaako katusoke tudde ku abaana bagamba Shiba omukola ebisuka ku music. No just King Shiba mwagala bwagazi nga oyagala omuntu omulala yenna just nyinza oba mwagala nnyo bwe kiba kisuse nnyo nga mwagadde nnyo nja kkendeezaamu katini naye nga Shiba katumwagale yekirabo kye kaje nawe mukunjanga toliiko lero kakasanje kwoli ndi wama King siriko lero kwali nyo atero ka start kakasiza kakati mukunja. Yes. Spice Dano zengo mulanga nakulwa lero. Yeah. Wetukusisinkanye. Just twina kwebaza nnyo Katonda. Spice Dano mwagala ebisukawo nga wenjagala King Shiba nga nange wenneeyagala nga wenjagala abanjagala nange era bwe nti wenjagala ka Spice Diana ako. Embeera za Spice Diana oba tomwagala gwe abaako ekintu ekirala. Alimu ekyenjawulo mu bayimbi bonna betulina. Spice Diana akimanyi mu mutwe gwe nti sente ziva mu bantu era abantu bwe baba n'ebizibu Spice Diana akkirira down oba mu ghetto oba luddawa naye abayimbi abamu
amanya kimu nti mbeera kololo mbeera muyenga mbeera okitegeera omuntu wa wansi ne wafuna ekizibu ekifaanana kitya ne we bamukabirira tasobola muyamba kati omuntu ng'akola ekintu bwe kityo ng'akimanyi nti bano abantu ye batuwagira baba bafunye ekizibu nga kyamaanyi tulina obayirawo omubiri kati lwaki mbasaagala Spice Diana nkusaba olwaleero ogenda ddu performingako oba temugenda ku performinga kati gwataze wa Spice Diana tomanyi kyogenda kufiirwa anti kati jjukira nyingidde King Shiba naye wuyo ayingidde ali seeti tugenda gibakubamu ogiwulire ng'etokota bebi nkusaba jangu eno leero nayimbya amaloboozi mimi na wewe kabayimbiremu mimi na wewe tukundane nakadaka ko waliwo nga Shiba bwe yayimba mu muwomya kale mwaka bayimbire wamu mimi na wewe tukundane njagala nkuwela vena obanja amaloboozi asooka ga traininga Shiba alinga nnyanja kyoyagala okujjayo kyekyoggyayo wogenda ng'ogenze vuba mukene woba serious ojjayo mukene ayagala ebyennyanja bibaayo ayagala empuuta ebaayo kati Shiba alina ebitone bingi by'otasobola muwa mu mbeera gy'abaddemu jasi tusaba Katonda nti ayongere yambayambako agire byonna bikole tubikube tujja kubayimbira ate mujja kusiima ku program ya Spice tukusuubira okubeera nga gwe ne Shiba mugenda performinga ate ne kali akayimba ka Bible ogisoma togisoma anti Shiba yasooka n'ayimba akayimba ka Bible yekka naye nga gwe ogisoma Shiba oluusi ampa n'ensomasomamuko naye naawe ambuuza togisoma eyange sigitereka mitwetwe njijjayoko n'ensomasomamuko so Shiba yasooka n'akola Bible ng'ali yekka ne video n'efuluma gye eri ku YouTube omukunja tasera ne tukola kano bakayita nkusaba nako video yawedde ne tugiteekayo ku YouTube so kati tulina ekintu kye tunoonya akadde konna tugenda kukola kye bayita mu luzungu bakiyita oba duels music duele ekyo kyova okwogera nga tuyimba nga tukuba babiri kuba kakati serious kyenjogedde si kitu music duele kuba mu Uganda tetulinaamu kati twalina Geoffrey Lutaya ne mukazi we nga bayimba duele nga bayimbanga babiri kati naffe tugenda bayirayo twagikoze dda era woba oyagala King Shiba omanya n'omukunja okumpikumpi awalino woba onoonya omukunja ne King Shiba abalino gye bayita music duwe ekyo sakotuweko ku muyimbi ate tukudire Shiba oli otya ni mulwadde kiki ekikulwaziza omutwe gunnuma n'omusujja twongereko ku ddoboozi ki ekikuluma Shiba omutwe gunnuma n'omusujja maneja tannaba kukulabirira kutuuka mu ddwaliro obwedda ali bize oluyimba lubawuuba ne Shiba wakubye layini eyo ani yagikuwandiikira Shiba ono yalutwala mu studio n'omukunja maneja kati maneja mukunja ye maneja future husband boyfriend aliki nze mulaba bulabi Shiba totulimbanga ku maaso kyeraga tonnemerako ate nawe leka nze mwekanga bwekanze nga mulabyeko nawe omulaba bulabi ng'omulabyeko oluyimba sofa lulikola lutya Shiba kale lukutemu bantu buli omu kyamutuukako nti Bayibuli buli muntu alina ogisoma kuba Bayibuli ye ya Mukama ate w'ogisoma ojjamu bingi ojjamu essuubi buli kimu kakati olwaleero Spice Diana ogenda kumuyimbirako oba yagenda okuyita muzine namu yajja okumpita wafuuse dda superstar okutuukaawo kiki ky'osinga okwagala ku Spice Diana akala atuuza ekivulo buli muntu n'akola ki n'amukoowola ne batuula bangi abakyala abaami ne balaba naye oyambadde kapikini n'abaana ekisooka baagala nnyo nnyimba z'abato kakati Shiba omulabe omulungi yandyagadde okumanya
industry ogisanze otya music omusanze otya alimu masanyu oba bizibu mulimu okunyigirizibwa lwa nsonga sente tewali bulungi sente zezisinze okuba enzibu negwe Shiba tukumanyi kati oli serebu mulamba tosobola koola abantu awo ne bakugira Shiba nawe leka gwoloza nti nooba naye nange naakajabuzi siringa nti ba Spice nti bajja dda kuba nange naakabalaba baneno bendi nabo bajja ne bannambula naye ebbanga siddene olwaleero genda yimba ku wa Spice nja kubeera n'abanfunye amaanyi nja kuyimba ono yenyini yalina okumpa akawooko okola ki oyambadde omupiira Shiba soka ogisikemu engatani yagireese ono yenyini design nange then this is a miracle wesunze otya abawagizi bo stage nesunze bambi mbalabeko mbagale mbabulye ne ku mbeera gye ndimu ennaku zino bamanye nti ne bambuuzabuuza nti oba olinayo ku baana mbagambe nti nyinayo ku baana kuba nyinayo abaana basatu nze mulenzi omu n'aboola babiri we bambuuza ebibuuzo ngera mbaddamu bulungi nga mbasabira oba ne ku ssala nga mbayimbiramu oba ne kayimba katujjewwo tuwunzike ne ssala tusooke tuddewo omukunja weebale kwambaza muyimbi omuyimbi yakoze ku by'omwambaza waliwo gaye bamuyita waliwo eyatukozeeko ku by'okwambala tuli dule tuli music dule ne King Shiba eyakoze ku by'okwambala eyayiyemu Shiba obwambalo obwo obwaka bamuyita Bobby Junior nange naabunteekamu ate naye muyimbi naye alina omutima Bobby jangu abantu mwana jangu ono muyimbi ate omutima gwe mwerufu ayagala nnyo Shiba nanga njagala era buli ekiriwo ye yatugambye nti akati Shiba jukira nze Shiba mbadde mukumira muziri engoye kati yangambye Shiba aba agende wa Spice Diana alina kwambala bwati manager kyekiriwo twali kyekiro bra kakati oli muyimbi nze mwenkumanyidde olwaleero tuzenga gwe designer wa Shiba agenda kyusa emirundi emeka ku stage emirundi gyonna egyetaagisa ajja gikyusa tuze twetegese man. Kiki osinziira ku kyokugamba nti kamwambaze kale eno ng'olunaku olwaleero era kisinziira naye nga kati sofa musicale gw'oyimiridde otya musicale sofa tulinayo one audio recorded gye tugenda okutambuza nga ku platform zonna tugitaddeyo akadde tekali nnyo ku saidi yaffe tweyanziza nnyo tweyanze katufundikire n'omwami aisana tugenda gifunamu kunja nga tuli mu bya serious ebirungo wakati wo ne Shiba oluyimba luno luli performinga lutya oluyimba twalutadde jjo ge mazima terunaweza 24 hour nga tuluwanise naye obwedda tuyiteeyo nga batugamba ekkuba erigenda mu ggulu n'ensenene ezigwa nga nsiike oluyimba na clinics ye yawandiika mbadde nalwo mala emyezi ng'ena kati nze najja nkyusaamu nga nyongeramu ebyange kkiriza ngende naawe Uganda walina ekkuba erigenda mu ggulu ensenene zigwa nga nsiike taata wange ye Muzeeyi Kyagulanyi yagaba vize zigenda mu ggulu enswa zibuuka tekuli byoya eno kulya buli teri kutegana nkusaba jangu eno omukwano gulete no tinkusaba jangu eno omukwano gulete no tinkusaba jangu eno omukwano gulete no naye olinamu omukwano Shiba kale Shiba basabire omukisa n'oluyimba lwa Bayibuli obaweeka katini nnyo nkitegeera kale sooka obasabire Bayibuli Bayibuli gy'olina ze mbuuze ogisoma obanga ogitirika mitwitwiho ekyo nno kyakabi kale gisome mukwano oliwona okufa
kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litusuwe mukama yebale tukuma ne tubeerawo n'otussa mu nnaku ennungi taata ne Spice Dan omuyimbi afune ku bantu taata webale tukuma tuwa bulamu taata era tuwe n'essente tuwe eddembe tweyagale ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ekyo bibeere naffe n'emirembe gitagwawo amiina.